Amannya gange nze Nantongo Stella nga mbeera Masaba nina emyaka 32. Amanya yange Kafeero Mundi nsinzidde Kayunga Bugerere myaka gyange 42. Amanya yange Ssentongo Paul n'emyaka 31 nzalibwa kyenda mu bbiri. Amanya gange Bantana Congress nga nsinziira Kkobo emyaka 3. Yes, amanya gange Chibi Stefano nsinzidde Kasanda District y'Enjovu. Amanya gange Nagawa Elizabeth mbiridde n'amawanga ntobewa. Gange Nasabira Wema mbiridde Senta Mukolo myaka 28. Amanya gange nze Kafeero Benedict mbiridde Nansana gange. Kafeero Bene. Okay. Sanso kola abanya buli bassebo. Amanya Kafeero Thomas Swazinege biridde Kikenyi Ntobewa. Steady. Yes, abatulaba enteekateeka bwezityo bwe ziri. Yes, abatulaba ku Grace TV, omukulu Balamu amaze okuba nga atuuka okuba nti abeerawo mu nteekateeka z'okuba nti balangirira ebyavudde mu ndagabutonde oba mu zi DNA. So byolaba bwezityo enteekateeka bwe ziri gwe wenna agoberera Grace TV. Yes, lunaku lwaleero tugenda kuba tumanya abaana b'omugezi Paulo Kafeero abatuufu n'abatali batuufu. Yes. Njukira abaana 24 be bavaayo ne baba nga bakeberebwa, so twagala kumanya kuba n'abaana bonna baana ba mugenzi era bameka bo nga bo abaliko. So kino kyolaba ze zimu ku nteekateeka ezigenda mu maaso. Famire n'abaana bamaze okuba nti batuuka mu kifo kino yadde nga obudde bwo si bulungi akukubako kafuuyirira, naye nga bwe kyategezeddwa nti by ssaawa 5 enteekateeka zonna zijja kuba zigenda mu maaso. Katuwulire ebigambo by'omukulu Balamu. Ebashyirabiza mu makanda olwaleero naye tali part of this meeting agenda enjagala babuuzeeko abagambe ebyokwerinda by'ebirugu. Thank you, Honorable Minister Balamu. And our visitors this morning who have come to join us and resolve issues of family. We know when families are not together, actually the society cannot be at peace. So we welcome you here this morning to police headquarters, and of course under the stewardship of our Honorable Minister of Local Government, Balamu. And I know he is very pertinent in issues to do with the family. And if you see his track record for the last year that he has held the fort of Ministry of Youth, he
He has been very, very passionate, and we are happy with him for having resolved a number of issues. And as you know, we also have a Department of Child and Family Protection Unit. We all strive to make sure families are happy, families are together, and they live in peace. So I don't have much to say, but we welcome you and to resolve this matter, so that as we leave police headquarters, we all go smiling. So I wish you all the best. Thank you. Yes, oyo abadde Deputy ID. Yes, abadde ategeeza ku security eri wano. Katuwulire ebigambo bya Mukulu Bbala abali ku Grace TV. Yes. Yes, ali ku Grace TV. Family bamaze okuba nga batuuka. In the meantime, olwokuba twatubukinze TV zibadde live tutandikeyo ne national anthem. Mwena muyimire tuyimbe national anthem. Netumala tuyimbe ekitiibwa kya Buganda ndowooza. Kale. Grace TV, subscribe here. Tuombeeke tusabe Mukama tulowesa ekindi twebaza kubanga tuba twebaza Mukama bwe luno olunaku lwatulondedde lwe lugenda okumanyirako woowaayi byonna ebikwatagana ku mukwano gwaffe eyawomera. Tukwebaza Mukama olwawenda netuwadde, tukwebaza olw'obulamu bwa Paul Kafeero bw'omutuwa ebbanga tutwamala naye, tukwebaza olwa famire ye yonna Mukama tulowesa ekindi naddala abaana tusobola okujja wano. Tukwebaza olwa minisita watuwa abadde mu minisitule eyo ey'abaana famire n'abaana era nagitambuza okutuuka ku nsonga eyo. Ekyo kibadde emyaka mingi olwalupaka tutuuse ku nkomerero yakyo. Fuga Mukama tukwegayiridde eneebere nga enkomerero y'ekintu kino walina okutana kukaayana nakugana kukangwa. Kigwe Mukama Katonda. Famire ezigiteeka mu mikono gye Mukama, waliwo abatidde, waliwo abeeraliikidde, waliwo abalala zigenda kuddako fuga. Tukusaba nga tukwesegera ekitukolera nakyo bagenda kikola. Mu linnya lya Yesu Kristo tunamusabidde. Tebana batandika kwanjisa ekyalundi n'ebisooka
tunaba tumaze okufuna senga w'abaana naye ayogere ebigambo bitono then akazinda twakolase abakugu aba poliisi aba forensic bafandi abalina amawulire batusomese okusooka tumanye ki kye bakoze era bakikoze batya nga tunajja tuwa amaanyi akusooka amaanyi agasooka agawulire analikola balaka naye tusomese biki byakoze then amaanyi atugambire obulungi bumu naye nga tekinabe babagenda kusaba abaana bonna mugire yomayinde ayogere eryali wamu omukisa ayogere zirungi mba walonyera emyaka bwengi then tujja mu programu katulawe tuvaawo demonzyawo tula abantu babo bano badda Mmengo kusaba muganda naye Mmengo baganyeyo abakamera ku kooti. Abaana mujje mwogere wano mujje mwogere nga mutuula oyogera ng'otuula Anti bwe tuva wano genye omukolo mulala guli Mmengo ku kooti lwakuba yo baganyeyo bamawulire. Amanya gange nze Kafeero Godfrey Muwanguzi nsinziridde Katosi n'emyaka 26. Amanya gange nze Nantongo Stella nga mbeera Masaba nina emyaka 32. Amanya gange Kafeero Muwanguzi nsinzidde Kalinga Bugerere myaka gyange 42. Amanya gange Ssentongo Paul n'emyaka 31 ezalibwa 92. Yesterday, amanya gange Bantana Congress nga nsinziira Koboko emyaka 3. Yes, amanya gange Chibi Stefano nsinzidde Kasanda district y'Enjobe. Amanya gange Nada Elizabeth mbiridde n'amawanga ntobewa. Amanya gange Nassali Noelina Bibeseeta Mukono myaka 28. akazinda kati kasuula makwase muno Amanya gange nze Kafeero Benedicto mbiridde Nansana gange Kafeero Bene okay Sansokola abanya buli bassebo amanya Kafeero Thomas Swazinege biridde Kikenyi Ntebero. Balansizaako mwenna amanya Kafeero Simon Peter sinzidde Kikenyi Namuzizaako mwenna akubalira ebyoli amanya ag'essaawa zino Sendi Shafi nviiridde Muharaji emyaka 26. Nyanza abalala baliwo baweddeyo abaliwo abaana bwala abalala baliwo kale gende n'abaliwo